MP eyakutte ssente n'ozizaayo okola obukodyokodyo blackmailing speaker I'm telling you tugenda kukusiba never ever try to blackmail the speaker tokimanyi nti ndi mulwanyi wa speaker how can you blackmail the speaker yakuwa ssente yakulabawa endiga eno yakusanga waggwe kati kosooka otegeere politics kyeki tugenda kukuba wano tu ogenda maliriza ofukamidde ku maviivi mponinga abantu mwenna bagenda mu by'ofiisi ng'ezo tokolanga decision eziri ration eziri oppress eziri emabega osookanga n'ofocusing oyinza okugwa mu nsobi gy'otayinja kwejjamu kati oyo yawedde dead kaliya tojja kuddamu omanyi okwereega mu sipiika wa house kyekitegeeza musajja omanyi okwereega mu sipiika wa house tekitegeeza omuvinga nga cautiously mu by'obufuzi tomalanga gava eri bintu byakijega kati ani yakugambye eyo move eyinza okukola azaawo obuziina bw'obukanzu mbwakomezaawo $4,000,000 mbwe simanyi agatutte ewa mpuuga simanyi mpuuga agatidde amukokinze mbwe simanyi gatwale wa sipiika omulabise my friend let me tell you bantu bangi bandiyagadde okuloopa Museveni naye abantu mu politics bakola capacity n'otuuka ng'oyagala omuloopa ne bikulema for example oyagala oloopa Museveni mu NRM oyina muloopa wa party chairman Museveni ye party chairman bozi omusango bakutwala mu disciplinary committee bwe baba beetagisa akakiiko akasemba Museveni akaliko kati oli muloopa dde lwaki nkugamba ebintu bino tobeeranga emupiira oba mujega emboozi $1,000,000 yayitawo oyagala kwefuula eyeegula mu bantu omanyire sipiika wa house omanyi kigenda okutuuka kutugenda okuteekako akazita si sipiika ffe abawagizi be never in your life make unnecessary moves tokolanga ebyekidongo oyinza okwagala okujja okubulakamairinga banka governor ne bagamba genda mu disciplinary committee gy'oba omuloopa ogenda otuuka mu disciplinary committee nga ye chairman okola otya olaba ebintu weebityo kati oli just MP oli very small like mukene oyagala kubulakamairinga speaker atuula mu house eyo house olowooza bamala gagituulamu omala gagituulamu otyo nga tukola ki abantu abamu mwessaku bye mutaasobole kati oyo yawedde wakomye ate Anita Amongo wa kisa senga obadde Kadaga gwe senga abadde mama Kadaga nga gw'omanyira bw'otyo mu ntebe toyitanga w'olina okukoma sometimes wadde oli munnabyabufuzi oyiganga okutambula cautiously mu by'obufuzi otambulanga cautiously cause ziri tuwe eno kateebe eno laaka wewati akateebe kali eno ye laaka segirinya yalinnya eno yali ajja ati n'alinnya eno mu kateebe nadde eno Kazibwe Bashir yadde akyatambula n'alinnya eno nadde eno sometimes tebeetaga nakusiba oyinza okukola ekintu ne kikureflectinga wrongly tugambe nti oli mutuufu do you really think you are going to win this battle of you and the speaker kati weyo yagambye takulabangako what is next oyina okubala sometimes oyina okubala totambula bubi segirinya gambe wali wati yalinnya eno addada ne bali ne bagenda n'alinnya naye munyabadde ogwa totegedde learn to move cautiously $1,000,000 byaggwa abantu babimanya babyogerako Uganda sukuma wiiki ne bitambula ne Bobi Wine yabivaako kati gwe ekikujja ino obusuutisuuti kyoyo onoonya obuganzi gukusunidde nno ddala teweerijjanga ku sipiika Anita Amongo nga yikyuli wendi gwe kimanye mubayatirize ndi mulwanyirizi wa sipiika ogenda wulira akazito ogenda gwa tugenda making sure nti todda mu parliament tolibeera ku committee toligenda ku trip
tugenda kumalamu olujanja n'aba opposition beweetekako nabo bakuveemu tugenda kakasa nti Nuupu teri kuwakkaanya otegeera amaanyi ga sipiika the office nga yetakutte nako kumanyira linnya lye bayita sipiika tokiddangamu ne bw'aba yakuwa ssente baleaders abapolitician bagaba ssente kati senga Museveni yazikuwa abantu beka Museveni bawadde ssente oza tebasanga ati Museveni yaziipa azizzeeyo naye bayinza okugazaayo ssente wa Museveni ebigere byo ne biremu ottambula ng'olinga ali mu buleeki naye nga tewali akkudde ekyo kye bayita power bayinza okukuwa $5,000,000 nti Museveni yagakuwadde tiye oyagalamu embalasinga nti oba yakuwadde ne bakugamba ddayo omuddiza $50,000 ebigere byo ne byesiba abantu bangi tubagamba oyinza okuddayo n'ovuma pulezidenti kituufu ayinza okutama naye tolabanga ku pulezidenti one on one wali olabe ku pulezidenti one on one lwe bali kugamba nti Museveni ali wali akuyita lwoliwulire ebyenda we byedduka mu lubuto owulire ngo yagala genda mu manje owulire ngo abasirikale bakekasooka enfuke omusulo gukulume totegera kye bayita president that's why tomuvaluwinga omala gamuyisa mu kamwa totegera kye bayita sipiika tomuvaluwinga omala gamuyisa mu kamwa kati MP yavudde mu kyalo naye ajja amanyire sipiika owedde you are dead your career is dead n'aba opposition ne waba Bobi Wine tayinza kukuwolereza Bobi Wine ayagala nnyo Anita Among nnyo n'empuuga ayagala nnyo Anita Among nnyo Shamim Malenda ayagala nnyo sipiika nnyo kati gwe toyinza kubulaka beringa sipiika n'aba Nuupu kati bali tozannyanga ne office of the speaker oyinza olinnya gye gava obuuzanga zaake kwerijja bakubira eno mu komiti ne bakubira ng'emikono egikuba togiraba zaake kwerijja ku sipiika akyali commissioner ate omala n'omwetondera mu public kati gojja kwetonda ate oleme kudda mu parliament Nuupu bakumme kaadi nga tomanyi lwaki bagikumme nga bagikummye lwakumanyira sipiika ne Nuupu yennyini teyagala amanyira sipiika kati ne mu Nuupu bakummirayo kaadi naye nga kumanyira sipiika tokiddangamu let this be a warning to every member of parliament solonga azisigwe sipiika tomanyiranga office of the speaker nomanyira the person of the speaker oba abawagizi ba Anita Among tuli bangi nnyo nti newe yali afuna obululu yafuna obwopposition obwenaalemu bwonna so oyinza okuba wakoze ebyo muno osanyuse pateyo naye ate nga pate president wamunyiiziza nnyo Bobi Wine yanyiize kubanga tayagala azanyira kwa Anita Among oli yamusasula ayinayo ababaka be ng'ojjoyo noona erinnya lyotyo mpuuga yamugambiddewo ndeka genda tubagenze ku benchmarkinga kujjukiza nti mu August nga 9 Juliana Kanyomozi the song band princess ebitiibwa byonna nga biri gyali ali mu Serena nga 9 August tuli mu Serena emitwalo 10 ku millionaires tojjanga owunye engatto n'otulinyirira kubanga waliwo awomanyirawo nti abaliwo beesobola oba oyagala okulinyirira funa gy'ogende waki ewalala mpita abantu mwenna okugenda mu concert y'aba B2C eri wali ku Garden ku Freedom City bakuyimbira ennyimba ba Kampala Boys mugende muwagire learn to support Ugandans love Uganda build Uganda Wininwaji agenda kubeera mu cricket ovo ng'akuleeteddwa AGKT ali certified promoter va ku baana ab'ekiyaaye olumala okwetegeka n'ayambala ekiveera n'akubulako AGKT certified promoter agenda kutegekera Wininwaji kirungi obeereyo supporting fire baby olw'ebizibu byonna byayiseemu tumuwagire tumukubeko enfuufu omwana oyo agende Dubai ayambale bikini atunyenyezeemu ku buti teweerabira nti enkya
nga tuli ku Garden City ku launch ya dancehall female artist Carol Kasita agenda kuba releasing album ye listeners party eri ku Freedoms ku Garden City waliwo tubeera ku Chop Life invites only actually invited. Yes, tubeera Fik for Maker agenda kubeera nga ali ku Hotel Africana atenga muvubuka mutalabika bulungi alina feature ya music determined able-bodied and ready. Gendo supporting Fik for Maker ng'oli muvubuka muto ng'omulabirako okuva ku music waako kana buli lunaku lwa kutoba 100%. Ate Spice Diana nga 13 January yali mu cricket ki Ovo ne manager Roger bakikusakatire jjukira akaana ako kava mitendera ku mitendera kava eri ku Big Boys n'amasuba Freedom City kati kali mu cricket Ovo mpaka lekanatuuka mu Serena tokiwakana mu ekyo naye nga ekyasinza okutumalako enkweye zaakayo concert era nga naye kuleteddwa Ajiketi ngeri ya ku Valentine nannyini kuyimba nyimba za mukwano ayina eddoboozi akusikira layini mu luyimba n'ozunga naye ebbanga omwana saha kale kwolwo katugende tulabe buli muntu ne zaakayo we tumanye oba zaakayo yakwata matayo oba matayo yatuuka waki ewa zaakayo nga Valentine's Day King Sir in a concert straight in kuli Africana ne King Sir wa Africana King Sir twandigenze Namboole ne tuli Africana si kyekyo. Yes. Mwana mwemu nkugambye ebiri e Kenya ne nkubuulira ebiri mu Uganda ebiki bye tuyiseemu this morning Matovu Andrew ogamba otya gye ndi nnyo nange ndi mulamu ngezaako okunoonya emirimu nga we nino gikola komba kaffe tukola emirimu egisinga mwebale nnyo tuwaayo ku mirimu naye ate mwekuttemu mutuweeyo ku mirimu. Yes, tusobole okutaasa bannaffe kati Ennyonyi Nkeze yeetaaga $6,000,000 senga mumpa emirimu senga ssaawa zino muweereza 6 va mu kkomera nze ekiri saagala muntu abeera mu kkomera saagala muntu abeera mu bulumi sirina kyendyagaza ebyo wabula ngenza okukeera oba omwana wa Nuupu yakoze ekyomukalamojja omukalamojja ayombye omukalamojja ayombye ne agenti wa Nuupu bayabadde amubbako abaana ba Nuupu bakiki bannanga omukalamojja avuni naye ng'ate avumiramu baganda ffenna naye bw'owuliriza obusungu obuli wali aba Nuupu mwesonyiwa abantu mubakubira amasimu kati mugenze nnyiiza mukalamojja ova ku muntu ayomba nga wagamba krachachacha kuracha kati nogamba oba ngambye eki ebigambo bibadde modi eri nga bw'ogiwulira bwoti omaliriza okkiriza nti ensinze bunnyo. Lyatya Faadi Nsubuga oli otya Faadi Nsubuga kyokka Faadi Nsubuga kyeyakoze momanyi kojja yeteekawo nnyo buli muntu aba ayogedde ekintu nsimanya I want to talk to who. Faadi Nsubuga yagenze n'anyiga amawuggwe ga Nuuwa mawaggalire wajja omugezi n'awulira nga battapata nawe n'awandiikira Faadi I want to talk to you ka Faadi address me live like I did for transparency. Ninga abannaye omuntu oba tuwasoma abantu abasoma bavumira mu magezi ekintu kye bagambye kojja sega kyabadde kya mu Luganda senga mwenna mufenseko naye olw'okuba kya Luzungu kizibu nnyo okusesa nga tosekangako mu Luzungu ekyulinza asobola okitegeera nga sinneerabira nga sinneerabira abantu b'e Masaka Fete Festival okubayamba ofuna dustbin toilet ekibuga kyammwe kinyiriremu kyatulakitinge bayiculi tujjeko e Masaka for the first time ensi etulabeko mwetaaga okugagalinga nga 17 wano ku Cricket Oval nga muyitira mu Smile na Kazibwe Foundation mufune pit latrine mufumanya mufune flash type latrines mwe tufuka abantu b'ekibuga mufune dustbin restaurant sign post tusobole okubakyalirako lusipo
oli mugagga w'e Masaka chairman Lusipo bakuyise mu mwoleso mwe mugenda contribute nga kiyimba film man n'ennyumba ye erimu lift wava Masaka jangu contribute ku Masaka town Katikkiro Charles Peter Mayiga olina amasomero aga jangu ocontributinge nzaki Isma wento yes fete weeri suna beni ojja kubira Masaka tuyina abantu ba tourist tetuyinza ku affordinga ba tourist b'ekololo kulumwa matu lwa binyanya suna beni oli ku recreation center nga 2 mwezi munya ni mulodi kubira Farida Kazibwe simu ofuna obwa DJ oba Roja yes Sirikiti Stuart and Roja wabewa akuba ebyuma e Kampala temutulumya emitima abantu b'e Masaka temumenye emiti gino emiti si gye gikula mu kyalo gino just council mumenye emiti ne mukola muti amasanso gino gye mulaba mu Kampala tujagalamu emiti temujja na kikopo kya buddu omanyi buli babayita ne mujja n'ekikopo musimanyi mukitambuza please naye nga mujje mufette mukole emyoleso mugule musonde sente abayimbi bonna abanayimba ku eno fette be Masaka bokka lutalo tukwegayiridde ne Kabisi Kandagala oli weruweero Gurunedi oli weerwengo simanyi oba lwengo Masaka oba weerwengo Masaka Gurunedi jayimba tutawana nga toli muyimbi w'e Masaka Kenzo wa kuyimba Molini Nantume Lilipazo Masias Walukagga abayimbi b'e Masaka ng'obamanyi bateekawo ng'omanyi omuyimbi w'e Masaka ne kw'omulabira nti w'e Masaka ziza bafana omuyimbi w'e Masaka tabula Kristo Panda baagaana Kristo Panda ati si muyimbi Kristo Panda w'e Masaka ab'e Masaka bokka be balina oyimba toyina muntu yenna alina yimba kweyo fette nga tova Masaka weesonyiwe fette girekera ab'e Masaka bejagane 17 na 24 ku Recreation Center wali e Masaka bikuleeteddwa Smile na Kazibwe Foundation era nga ab'e Masaka musuubirwayo mwebale nnyo okwekulaakulanya abantu b'e Masaka kyakabi nnyo John Paul Bisamaza ogamba otya Kamulegeya Ismail amaaso gaawona kyeyamaani woleyindabira ddala oli nga siraba yes nga siraba Richard kaneyongereko emabega Chosen Beki wakuyimba Richard obuyo mulaba bulungi nnyo Richard mulabira ddala yes Muzungu Franklin mulabira ddala nteredde neyongeremu ku Karoti Chosen Beki wakuyimba buli muyimbi w'e Masaka wakuyimba namanya nina mponya amaaso Kirongolo mponya amaaso Elsiki ndabira ddala sikyalina kusemberera simu Deno mponya amaaso Imponyedde ddala amaaso laba gye ndabira kantule eno ndabe ndabika nja kuwona ne nodding disease yani Franklin tulyamanya Kamulegeya Gogonyo kiri kitya Derek nkwagaliza obuwanguzi Derek njagala owangule Gogonyo owa Nupu yavuddemu njagala owangule Gogonyo njagala owangule Gogonyo Kisi Daniel ekyamutuseke Tanzania nti mwakirabi kumanyira nsi naye Abanigeria beecwacwa ne Nigeria mutugjeeko olugezigezi olw'okubanga mujja ne mutusuffocating naye bannange nga sinneerabira omuyimbi w'e Uganda wenna twogedde ku Banigeria industry yammwe ne kirema twogedde buli kimu ne kigaana naye njagala abayimbi b'e Uganda mbawa akakodi aka ku Banigeria kaggwe akakodi aka abo bo alabaya baleta Abanigeria abantu abeesibye ku kuleeta wana Abanigeria ne batapromotinga talent y'abantu baffe tugenda basibira ekikookolo eki abayimbi b'e Uganda mwewala ebivulu by'Abanigeria muleka jayimba esoyo yokka muzunga ki President wawuma n'ozunga mbogeze yimbira tuwasabye tomuyimbira beera nga ba Spice
King Stars tebalina music muyina okwevaamu abayimbi ba Uganda ne mu boycotting aba Nigeria babayimbi bajja kiwulira batandika okugamba eyo twesonyiwe tebabawa kolabo tewali aliyimbako Nigeria naye buli ssaawa abasajja ne basomba wano agasajja n'ebimusiki byabwe tebinyuma batuuka kabikako emmatu mwekolemu omulimu ekikulu ssente z'abamalamu ate nga babawa buswazi mugaane gravity nkumanya oyinalo osobola okugaana ye waakayimba ku bimeka fiiki mugaane yes we muno mujjo basobola bajje nga tewali kateniraiza kale bafune kididi abayimbira omukazi nina yes bufuna abo naye omuyimbi yenna ayina erinnya weewala oyimbira ku gavulu g'aba Nigeria Vinka Mwoli Sindi Mwoli Siba Mwoli Siba teyayimba ku luno Sindi gwe ayina enjala mwewala ebivulu byabwe ba Arabayi bajja otegera tuli banyiivu tetuli banyiivu eri ba artist tetuli banyiivu nekisuse bannange ani yali ayimbyeko Nigeria Keza atambudde sirabanga ku show e Nigeria ng'ate yalina ne Mexico omwana oyo ayina ekivulu kye yatimba ekyelatini America temwakiraba naye tayimbangako Nigeria abasajja abo bazibu nnyo tulina obbejjako ne muva mu bino ebintu mbu they are working hard from here baali bakuyiseko mu nsi yaabwe oyimbe ne Diamond tebaamuyita Diamond wakubidde Africa era bannugu tebaamuyitako mu nsi yaabwe tubasibire ekikookolo nze sirina na muziki wawe gweraba siraba Secretary General wange ali modern nnyo Duke abeera mpita leero Tiwa Isma leero jja tugendemu ne mwana yengwe Secretary General nze ndi patriotic I support Saha I support Juliana nze mpagira ba Uganda ate siba naye Juliana ngenda genda simanyiwe ninwaji ngenda gula meza aho bonna bakaloka sita we bateekawo nja gula sente mmeka ezo zikyambula nange ekyuli si mpagira banna Uganda era obulango munda bambu kuba mulowooza kwa sente nina owagira fiika owagira kaloka sita nina owagira okitegeera siyinza kudda ku bakizi Daniel ayimbira baliosere bamukwatamu Tanzania kachini Nigeria bali outrageous boogedde bigawe muyimbire mu nsi yammwe temutwesibaako don't parade our country like that yes tumina basista baffe era tubaagala nnyo this is not in person abawala temunyiigira abalina abaami aba Nigeria naye tuli ku Uganda musukka ne muwa mu Nigeria emitwalo 15 ne muwa omuyimbi wa Uganda $3 ojogaani $6 milioni 2 mulekerawo yimba ku bivulu by'aba Nigeria mumuleka gye yekatenerizing yeeyimbire paka we baligenda am I loud and clear yes tulimu obunyiivu kati naffe tulina okunyiigako Nigeria banaatuteeka ku mutwe ekivulu wiiki tera abayimbi abanayuganda be baffe ow'emazina amabi azinira mbabe naye abayimbi be Uganda mufokasingeeko mukubeyo ku luyimba oluli gulobo tunaabawolereza tunaakomawa twetagayo ku luyimba bannanga obwana ne buta ennyimba 10 nga zonna nka n'obulwamu n'olu kyokka ng'olw'amaanyi tulina mbu kabisi kandagala kabaka omumerera kabisi kandagala tasaagenda gulobo akoma wano zaakayo wano ne London some parts naye global song era kyova olaba essaawa zino ekwate nnyo ku Azawi tuwagire nnyo Azawi yayinza obreakinga ice kenzo yagivaako kubanga eyinza banyiza naye yagikola ki yagivaako siini takyalina energy eyaluli tokyamulaba watulavulinga tokyamulabanga biri eyo siini yagenda kapuresha kamulemerera tulina sindika Azawi yes